Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Vinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga oba okoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo zituba tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga nti tata Glosh TV ayina ka video kekoze ki kekuteereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ez'eki ez'enjawulo. Jjajja wafula akola ku nsonga ki? Jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategeerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo. Nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo mukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasitooterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako video zo ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 akanamba ka Glosh TV gwe wenna nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya. SB4 nga kitalo nnyo ddala kitalo nnyo bannange abakulaba essaawa zino bagala kumanya Asiya gwabadde empagiruwaga ku nsonga ya Asiya okubeera mu ggwanga Uganda n'engeri gy'amanyikibwamu naye essaawa zotaba nti yatufuddeko obuzibu bubadde ku ekimuviiddeko kuba nti aluuzinga obulamu bw'atyo. Asiya abasobola batugamba ekyenda kyesibye nekyabika n'amuoperatinga n'akomawo engulu era twapostinze nga yazengulu bulungi kyomukisa omubi n'atufaako leero ku makya ssaawa nga 10 afudde essaawa nga 10 ez'okumakya tabaddemu mulwadde tabadde naki yalwala kyenda nekyesiba nebagenda batumira tebajja tutumira bebaveeko yalwala ekyenda nekyesiba okumuddusa emulago wano dokita tugambye nti ekyenda kyesiba te nekyabika so muteekamu olupiira nga lununamu ebikyafu yabirabyeko amutwala mu theatre bamutadde mu theatre namulongoosa yatufudde mu ssaawa 10. kiki obadde osinga okumanya ku mukyalo ono ng'ogyeko ebyokuba nti abadde mumanyikivu nnyo naddala ku TikTok? Yes, abadde n'empisa ate nga muntu w'abantu nga weerokaninga buli omu ekyo kyensobola okumwogirako. Wamusanga otya okujja okumumanya ne mufuuka ba mikwano n'okuba nti omutuusako wano? Ebyaddala Asiya nange namulabanga ku TikTok nga waliwo yalinga mupostinga naye nga kavidiyo ke ndoza nga bwebiri nga yamupostingako kati nze leke neŋŋamba nateeka okuba mukwano gwange nemunoonya kyantwalira kabanga nga munoonya kyamukisa mulungi nembuuzako ku muntu ng'amumanyi